Ensanyi zino yetandise okuddamu okukabya abantu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala mu buvanjuba bwa Uganda. Kati Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga ayagala abantu benyigire mu kulwanyisa enjala eno nga bakomye okwetundako emmere. Ayagala ne gavumenti yenyigire mu nteekateeka eno. Nsabye gavumenti emirundi n'emirundi tulekeraawo okukiza abantu okugula ebintu muno. Najje mutukula eyo abakatula katunaizo tuwerekere okutwale ku boda tukulage ekizibu kyaife. Twayagala nayo motoka zino n'ebintu mu Uganda. Sipiika agamba nti amawanga agamu muri Tanzania, Rwanda ne Kenya bagifudde enkola okuwa abasuubuzi mu mawanga gano ensimbi bagule emmere okuva mu Uganda bagitereke etundibwe mu biseera ebyekyeya ku buwanana. Then abantu baida muno ya booking enimiro yo. Nena yo muna Kenya ya booking enimiro yo bwena. Wajiringira nga ateti yo. Leta wetuka ole yadano na yakola ki yakungula ebintu yagolola. Kazi waira okulingira. No, this is not right. This is not right. Kadaga yabadde alambula abalimi mu disitulikiti y'e Kamuli ayagala n'ensimbi eziteekebwa mu bulimi zeeyongere kubanga abantu bangi abasobola okufunamu emirimu. Bino byonna Sipiika abikola wansi w'enteekateeka egendeddamu okulwanyisa obwavu mu busoga, sibuse ebirimu okweyongera ne mu ggwanga okutwaliza awamu.